naye obutali bwenkanya obugalimu yenjingo gye tulina okwogerako ennyo olwaleero nti ensonga ezimu ezaali zitwala General Kaguta Museveni kwe kugamba nti bali balowooza nti amagye gaali gagenda kuba ga kabondo ga saidi emu okusobola okuumira omuntu omu yali tribesmate waabwe mu buyinza. Olwaleero kifaanana kitya? Bw'otematema bajje n'amannya agasinga galiwa. Bw'ogenda mu preamble ya constitution recalling the history of our nation nti nga tujjukira ebyafaayo by'eggwanga lyaffe. Otegera bulungi. Omusingi ogwateekebwateekebwa mu kuwandiika ssemateeka nga bamaze okufuga okuva mu 1986 paka 1995 kubanga akalu kaali ka 1996 gyali emyaka 10 binafusi nga batufuga nga bannamagye nga batusuubiza fundamental change. Fundamental change njagala okugamba bannayuganda, it was not a fundamental change. It was a green grass in green. It was a snake in green grass. These were bottles, the same bottles. They were different bottles, but the same wine, packaged differently. Bakwata omwengo manyi osobola otumanyi bya mwengo ne bagamba omwengo edda bagamba nga omunywi wa bero tabula. Better education is sileba. Manyi bero etatamiza mangu teko kuba kati nge yasoma yabanywa bero kubanga ye siwa kunywa kuganga yiro bana batalina diguli ya gala pirusina anywa 3 nabanga anywedde anywa agati kalinga ganti better education lesireba omunywi wa bero takola ki tabula. Kakati mu kyembadde njagala okugamba okuleetera example y'omunywi wa bero mbadde nzimba ekyokugamba nti ki tubadde ku nsonga y'amagye gano bawambira ey'amagye nti beero ne bw'omujja mu cupa ya beero n'omuteeka mu kacupa asigala beero era asigala beero kufunye bulungi okategedde beero gwe ne bw'omukyusa n'omujja mu eri ecupa eriko better education lesireba n'oteeka mu kacupa era asigala ki asigala beero toyinzaga nti si mwenge gwe walagi ne bw'omujja mu cupa ya Uganda walagi in fact kati walagi kyekituufu bano bakwata walagi ne bamujja mu eri eriko Uganda walagi ne bateeka mu kaliko lenzooli ne bagamba nti kati oyo lenzooli tewali nkyukakyuka kubanga Kibalama yawambibwa nga Ben Kiwanuka bwe yawambibwa. Kibalama yali accountant, Ben Kiwanuka yali saabalamuzi. Emirimu gyonna giri professional. Okay? Mu 2006 raping of the temple okukwatibwa okukwatibwa kwa ssemateeka n'ayisibwamu olugaayu bwe basendika aba black commando nga bezinze bonna mu kuwamba Dr. Besigye nga kooti emaze okuta. Ampuliriza ebyo si bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro, byali bigambo bya James Ogola akyaliwo. Kubanga nkuyisa mu chronology obutakwata Supreme Court ya Uganda eri ku record mu nsala yaayo ng'evunaana amagye ga UPDF ng'evunaana institutions zaffe okubanga zenyigira mu kutokyalinga bannayuganda. Court of Appeal, High Court, emisango mingi egiteereddwa ku UPDF ne Uganda Police Force abateekebwawo abeera abakulemberwa gavumenti eno yagenda mu SCOM 1981 ku lunaku olwaleero egiri pronounced nga bagamba basasula engassi ez'okuwa bannansi olw'okuba nga batulugunyiziddwa institution zaabwe. Faba National Unity Platform nga bagamba babaliyirire. Yes. Faba National Unity Platform osobola okutugamba ne tutakubulira ku oyo omusajja ow'egundi ow'e Masaka ye Sande anesimbwa oba esimbwa nti amanya gabe beetoma amanya gonna ge baagala abeereyo oyo omusajja abeereyo Masaka eyatulugunya ba Edi Mutwe banubyandi nga bakwatiddwa abeereyo yasirimanyi ati gafaanagana Sande yeba ye Sande ndowooza ye Sande. Kakati ng'ekyabatwala mu nsiko
okubba kwa Kalulu bo bennyini ke baali bategese olwaleero years down the road nga buli Kalulu magye ge gabawanguza. Ifeera bwe twali tukula batukobanga nti eyo mukyalo nti baatanga polling station wansi wa muti olumala ota polling station wansi w'omuti era nga mukyalo abantu balondera mu kutya nga babatiisa tezira muntu ayinza akoba ku muntu olwo omuntu omusirikale yetyamirere ne atyama waigulu mu muti mwatyama waigulu n'emundu wansi mu baafu meyakwa wewe nani olinga erenge emundu neryo nezikwogera wategera ati owekikofiira etiyayire kini kyova olaba ekyo ekya wansi bakisasulira. Waliwo statement kakati bwe mubanga mwanyaga abantu ne muli ensolo zaabwe ne munyaga banka zaabwe ne mutwala sente zaabwe ne mujja ne mubakuumira mu lutalo emyaka 10 nga tebazze ku ssemateeka mwali mubasibye ekiwaani era mwabatambuza nga mwagala okuganyulwamu ng'abantu nga bali abaali babaddewo ate mmwe ne musukuluma namu kubanga mu byobulamu bwe bakugamba ko bote gwe bajjako oyogera ku malwaliro 10 amalwaliro agazimbibwa mu regions zonna bw'oyogera ku Amini gwagamba nti yagenda mu 7 okumulwanisa naye tosobola kumuggyako credit ye ku ebyo ebirungi kyododo bye yakolera Uganda. Olina statement kyokoze wali mabega nogamba nti mu magye mulimu abakyali ku nnono bangi byekubeera ku nnono era abanyigirizibwa. Yes. Mulimu abaavaako mulimu abayingizibwa mulimu abayingizibwa abava ku kyalo ekimu nga bo bayingizibwa okukuuma obwannakyemalira era bo tebali ku nnono tebayononekedde muli bo baleetebwa bayononefu naye nga balina okukuuma ekintu kyabwe twateera emundu twafuna obwogerero balina okukuuma obwogerero naye ng'ate bo kati buno si bwogerero buno butulugunyi buno si bwogerero buno butulugunyi kubanga bwe muba temwalina bwogerero ne mufuna obwogerero ate lwaki mutulugunya? Okay. Waliwo ekintu kakati tewabaawo kiri kye bagamba nti fundamental change. Posta ya General Yoweri Kaguta Museveni yasooka yaliko ekigambo unity, modernization ne democracy. Kwebyo ebisatu ki ekiriwo? Unity, modernization and democracy. Ampuliriza abakadde baffe tuli united ng'eggwanga waliwo obwenkanya nti omukyoli bwaganyuddwa mu myaka 4 gino n'owembalala bwaganyuddwa nti owembalala bwaganyuddwa n'owe Fort Portal bwaganyuddwa nti owe Fort Portal bwaganyuddwa n'owe Kiruhura bwaganyuddwa nti owe Kiruhura bwaganyuddwa n'owe Kanyarweru bwaganyuddwa owe Kanyarweru bwaganyuddwa n'owe Kabale bwaganyuddwa owe Busoga bwaganyuddwa owe Mbale bwaganyuddwa owe Waferuuka bwaganyuddwa owe Manafa bwaganyuddwa n'owe Karamoja bwaganyuddwa. That is very important. Ensigo y'amaanyi bw'oba ogamba nti wagenda n'onyaga eggwanga ly'abantu mu ebyo bye baali basimbyeko essira mu muwendo omungi ne bakukkiriza wakati mu kuyiwa omusaayi mu kufiirwa ebyenfuna mu kufiirwa ebyenfuna wakati mu business kubanga ogenda n'onenya n'ogamba nti baali basuula existentiality ya business naye bwe basanga naawe on your own admission mwogera ku 5 billion 40 years ago. Kubanga bajjawo ekyemyaka 4 leero boogera kati 4 mu emeka leero lwe boogera 4 mu 3 ffe tubagamba ameka 4 kubanga it was a gorilla war not a protracted war. Byanjawulo kati obutali bukozi bwa institutions naye ng'ate institution yeno kubanga abantu mwe bali mulimu bayinginiya ab'amaanyi mulimu bwe tusinkana okunyigirizibwa nga bwe kuli naye amagye mulimu command and control. Abalina okubeera mu bukulembeze bw'amagye ago oluusi weesanga nga tebamanyiddwa na kumanyibwa bulungi bwe balina mu by'amagye nga abakusiddwa be batalina passion be bamanyiddwa nti oyo mwana wa Gindi oli mwana wa Gundi oli mwana wa Gundi oli mwana wa Gundi
kyova olaba nti promotion list tebakyayagala kugifulumya kubanga egenda kubeera questioned by abanansi kuba abanansi kati bazuukuka kyekugamba ffe ebimu byogoba oyagala oba toyagala oba you want to listen to us oba you want to believe us. You can think the way you want to think, oba you are stupid, oba you are bright. Tewaliwo munnayuganda atagenda kwebaza kujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi mukwawekeninga bannayuganda ekisooka okwogera n'okutaputa buli nsonga having the matter in their own interpretation, oba nkyamu oba ntuufu, for as long as batunuzayo kamera ne batunuzayo eddoboozi ne bateekayo n'amatu nti abatoogedde bawuliriza. Ekyo badde okimanyi kakati tuli babiri aboogera kati bw'obuuza bwenziramu n'abaana abataano abanaakuba essimu ffe tusinga abawuliriza. Kakati bwe tubanga millions and millions of Ugandans olwaleero batuula ne bagaa nti akakodyo ke baleese ako kafu tibaleese musajja simbwa n'oli omuntu gwe baweza okukunama naye yagamba wadde mwankunamya mu bantu naye ate nange ak'okukunama kale naye kano kemuleese temuli yakunama bwalabira nti ate eddiiru gye muleese Kayongo kati awo sente meka bobi z'abataddewo amazima yakunama naye yagaa nti ate mukozi ebusogezira era bazzeeyo okwogerako okuteekako ki ekirala nti kyekugamba nti amagye national force batusubiza professionalizing of the army. Yes. Amagye galina kubanga kyakulabirako. Nina kyenjagala okubuuza. Omanyi nti mu America w'amagye bw'omusanga ng'ali akagaati oyinza obutaddamu kalyanga wantu walala wonna. Lwaki? Kubanga baba baakakolera amagye. Bw'obanga oli ku nnyonyi mu nsi ezo ezaakula basooka kuyita bajaasi. All those serving in the military, please, it's a place. All those serving in the Luzungulu lwa munyindo lusikira wala kuba ate luba mizinda noga nti bano bagenda kufunayo musoga yayogera nga simbanga bonna bitegera bafika kubo ontegede bulungi nigutegede bulungi kakati essuubi ly'abanna Uganda era nga babanga onaga nti ensene soba munamagye oli jeno kati bagala muwali ya field marshal kubanga nebikolebwa banakera no teyazimba montage teyazimba tuzita tutya tebazimba monuments bibumbe naye kati walaba ekibumbe kyebazimba Entebbe kubanga kati obwalubambe ensi kati ku level kwe buli olina kubanga osinza businza tebacha kati mu kukula eri owotuuka nga tokyagala kuwulira negativity omuntu ali myaka ekinano oyinza nti kampuni yakoze losi ya miliyoni 9 mugamba bugambiro tezaaweze naye ate tulina essuubi tulinawo contract kubanga omumanyi muleka afe ebirala agande kufa nti kampuni afudde ekoze ki eweddewo kakati ne bwe tuli wano nti ensi bagiraba yadde bonkana kyova olaba ne munda mulimu olutalo bwe toyinza gamba nti eggwanga balitereezezza lirina continuity mu maaso nga ne mu family continuity ekyalemi eyajjanga omuko naye bamulaba nga asaanidde okusinga n'omwana azaalibwawo eyo yebeera challenge eri eggwanga mu institutions zonna. Waliwo obubaka buno bwenjagala tusooke tufune naye bwe tukomawo Waiswa statement yakoleddwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ya talehe 6 ku bantu abambala ebyambalo by'amagye ne batagambwako so nga ate mulimu abatambala by'amagye ate ne batwalibwa mu kkooti y'amagye. Tuva mu bubaka ali mu court martial bwe tuva mu bubaka buno Machete ali mu court martial Kalanza ali mu court martial Sanya ali mu court martial awe tugenda okutandikira kanzije katono Pananga Richard chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati nakawunga bibisinze okutambula. It will protect your skin from skin rashes. It is a new improved Morbid Harbor Jelly. So soft and
scent? Any irritations? No more rashes and irritations. Movit Herbal Jelly and Herbal Soap is rich in natural herbs for a smooth and glowing skin. Movit All Day Confidence.